of US personnel, aircraft and ships from Persian Gulf bases were evacuated. Basoose ne bajjawo ebikolwa byabwe n'ennyonyi zaabwe. But still, zino zisigala nga zikyali target. America wabeera ebeera nkambi namba. Asobola okujjawo ebyokuwanisa n'engeri esigadde enkambi. Iran bw'alumbawo kitegeeza nti era abakosa America mu mbeera emu oba endala. Kati move yasoose yabaddeeyo musajja mukulu bayita Donald Trump n'agenda maaso n'oweka nti yaragidde oba balagidde ye ne banne nti musooke mu bijjewo nga batyaki nti Iran ajja kutabuka ajja kwa retaliation agende maaso n'oweka nti awolera eggwanga abonoonera ennyonyi abatire n'abasirikale niwankubadde era abasirikale abawerako ba America bonna tebabajjayo bakyali waawo. Kati yabadde move wakati mugezaako okuba nti beetegekera ekigenda okuba nti kiddako. Bati ekirala kikino ennyonyi zino ezikozeseddwa zegambye nti ngenda zikubuulira ebizikwatako. Recently mu mwezi ogwokuna bazireeta ne bazideployinga akazinga ke bayita Diego Garcia zibitu naye ne bamala ne bazijjawo. Diego Garcia kazinga kali mu lyanji liyitibwa Indian Ocean era nga kaliko base y'amagye ekozesebwa America n'eggwanga lya Bungereza bakagabana. Abamerika bazireetako kaawo era twababuulira naye ne bamala ne bazijjawo. Yes, ne bazisikiza zi B-52. Kati obulumbaganyi buno bugenza okukolebwa nga waliwo B-52 bombers nga ziri stationed kazinga akayitibwa Diego Garcia. Kitegeeza nti ennyonyi zino zabadde wala nnyo. America yakitegedde nti ennyonyi zino mu kubeera ewala ennyo ajja kwetaaga okulabika nti munnange akola mission nga mpanvuko kubanga zibadde ziri wala ate nga zezokka ezisobola okukola kino. Ze zirina force ampuliriza ey'enjawulo okuba nti zikola kino. Kakati nakino bakitegedde. Mbagambye nti Donald Trump yabadde asazeewo nga ye nga takyogedde ndi tugenda kulumba kubanga tebalangiridde nti bagenda kulumba. Tebalangiridde okujjako boogedde kiwedde. Tebalangiridde era katugambe nti Iran ayinza okuba abadde tali aweya naye nga tekisoboka kubanga bino byonna abadde abimanyi. Naye tebalangiridde nga bagenda. Bapulaninze lulumba lwabwe eyo nga Commander in Chief Donald Trump akimanyi naye nga tebagenda kuba nti boogera. Naye kati kansoke mbabuulire mubaddemu amawulire okulaga nti ennyonyi zino zitambudde okumala essaawa 3 genda okutuuka e Iran. Kati amawulire amalala galaga nti zaguddeko mu kitundu ekiyitibwa Guam. But again amawulire amalala ne galaga nti ezagudde wano eGuam si zezo ezikozeseddwa okulumba Iran nti mwabaddemu embeera y'okubuzaabuza. Mission engeri gye bagikozemu Abamerika eteekwa okuba nga badde yakyama. Naye kale sooka otegeere bino okuva ennyonyi zino gye zisinga okubeera munda mu ggwanga eritibwa erya America zirina base nabagambye nti si nnyingi. America kula 19 zokka ebirala ngenda bikubuulira ebizikwatako naye kansooke nkubuulire bwe zibadde zirina okuba nti zitambula. Ennyonyi zino America yakitegedde nti okuva emisouli gye zibeera okutuuka eGuam we zibadde ziyinza okusimbula oba we zisimbudde kubanga there is nothing now confirmed. Tewannabaawo kikakaseddwa nti zavudde wano okujjako okubeera mu mawulire. America mission eno tatubuulidde nnyo yakoleddwa etya naye kale bagamba nti America ayinza okubanga yagitemyemu emirundi ebiri oba ng'ennyonyi zino zabuuse direct okuva eri. Ngenda kukubulya lwaki byombi bisobola okubeera ebituufu. Naye okuva emisuuli gye zibeera okutuuka mu ggwanga lya Iran eyo distance mpanvu ekyenkanidde awo. Bategedde nti kiyinza obutasoboka nnyonyi zino okuzivuga nti direct okuva emisuuli zigende Iran. Ne baagala nti olugendo balutememu zisooke zigweko ono eGuam then oluvannyuma zeeyongereyo. Naye mbagambye nti byonna bino America talina kyeyatubuulidde okujjako ejjo okutulaga nti ennyonyi zino zabadde zolekedde Western Pacific awali akazinga ak'eGuam. Kati zaatuuse Guam ne zigwawo oba tezaguddewo tetumanyi. Wabula ekiri confirmed kiri nti ennyonyi zino zibitu eziwerako zasimbudde emisouli
kunaku lwabadde lwa mukaaga ejjo nga bwakakya ku Saturday ne zisimbula. Era awo amawulire gatandise okugamba nti ennyonyi zino ziraga wa Amerika nga talina kye yayogedde nti agenda kukuba. Naye kale okuva Missouri ogenda mu kazinga kano akayitibwa Guam, Western Pacific, okuva Missouri gye zaabadde kati okujja wano Guam mu Western Pacific olwo ziba zisembeddeko, ziba zisaze ku lugendo. Waliwo ampuliriza mayiro eziwerera ddala 7,258 ze kilometers 1,118,889 n'obutundutundu buna. Kati flight okuva Missouri okutuuka Guam twetegereza zibbitu zino okuva Missouri okutuuka Guam typically olugendo olwo lutwala essaawa 26 n'eddakiika 2. Yes, essaawa 26 n'eddakiika 2. Naye babeera basaze oyinza ogiyita panya nga bakozeseza shortest route zibeera essaawa 21 just okuva Missouri mu America. Ennyonyi zino zijje zigumbe Guam we ziteeberezebwa okuba nti bwe zivudde awo essaawa ekitono ennyo 21 nga ziri mu bbanga ate nga zidduka bitu kiwundo. Okitegedde? Kati bwe buwanvu obuli awo. Naye era ne twagala tulabe kati okuva Guam okutuuka Iran waliwo bbanga ki? Mbagambye nti that is if nga America azisimbudde wano nga bwe kiteeberezebwa okuba nti wazisimbudde. Now okuva wano ampuliriza Guam zigende paka munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran waliwo kilometers 4,000 nolwo kilometers ziringa mu kasanvu ze miles nga 4,000. Ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wabenya okuba nti owuliriza. Kakati kitegeeza nti okuva wano ampuliriza Guam okutuuka Tehran munda mu ggwanga etibwa erya Iran mbagambye nti si wawanvu kwenkana wali we wasinga okubeera wawanvu ennyo. Wali we wasinga okubeera wawanvu. Wano waliwo kilometers 7,500 okuva Guam okutuuka Iran. Kati ate waliwo kilometers 10,000 waliwo kilometers 1,100 wano ziri 7,500. Kitegeeza nti America mu buli ngeri yonna yabadde alina okukwata ennyonyi zino zibuuka okuva eri gyali yonna zijje ziyite kumpi wano Thailand, zibenga eziyita China, ziyite waggulu awo ow'eggwanga lya Buyindi, zitambule zikiibirize nga ziyita ku Pakistan, zijje ziyite mu Afghanistan paka mu ggwanga lya Iran nga zivudde wa Pacific kilometers mmeka 7,500. Okitegeera? Kati waliwo possibility okuba nti America bakikoze intentionally okusala ku lugendo luno ne babuzaabuza ne basooka ne bagwako Guam. Bamaze okulabika nti bazitikka oba nedda basalewo bagweko Guam then oluvannyuma bagende maaso n'okulabika nti basinziiraawo balumbe embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula. Tutegedde nti mu mission eno America yakozesezza zibitu bombers eziwulira ddala 6 zabadde 6 era kigambo okuba nti zisudde bomu ezisobye mu 10 bomu ekika kya GBU 57 bunker busting bombs oba bunker busters guided bomb unit eyitibwa esinga okumanyibwa nga bunker buster. Kati ng'oggyeko ekyo era America akozesezza emizinga gya Tomahawk cruise missiles egiwera ddala 30 embeera nga bwetambudde. Naye America wakati mu bulumbaganyi buno bwakoze ennyonyi zino batugambye nti teziyimiridde mu lugendo luno. Kye baakoze basitudde zitanka basitudde zitanka nazo ne baziteeka mu bbanga. Tanka sitegeeza tanka erwanira wansi nedda tanka z'amafuta ennyonyi nga zo neetisiza amafuta
nazo ne baziteeka mpuliriza mu lugendo okulaba nti zi B2 zino zisobola okuflyinga essaawa 37 non-stop. Report ziraga nti amafuta zibadde ziganywera mu bbanga. Yes, amafuta nga zina ganywera mu bbanga kubanga bagenze nezo ezigenda okuba nti ziziwa amafuta. Mission ebeere complete okusinziira ku bye tugenda maaso n'okulabika nti tulaba wenna tuliza taddeko Pal FM. Ntukubuulira ebitonotono bye tusobodde okuba nti tutegeerako akadde kano ebirala bijja kuba of course bijja. Kakati ennyonyi eno gye bayita B2 era kye bayita unrefueled range esobola okutambula kilometers 9 ku mutwalo nga tennaba kuddamu kunywa mafuta. Amerika bakimanyi esobola okutambula basobola giteekamu amafuta ne gagitambuza kilometers 9 ku mutwalo nga tennaba kuddamu kunywa mafuta. Kitegeeza nti okuva eggwamu genda Iran awo teyeetaaga kuddamu kunywa mafuta. Mpozi eganywa ekomawo okwongerako naye olugendo lw'e Iran olwo esobola tutambula n'egenda n'ekuba kati n'eganywa ng'ekomawo. Kati ate okuva e Missouri paka mu Amerika wo tekisoboka. Ennyonyi eno Abamerika mu kugikola bagikolera n'ennyonyi egiwa amafuta z'ennyonyi z'eggwanga etibwa erya Amerika zibayita KC-46 Pegasus tankers. Zino nazo tutegedde nti mu mission zaabaddemu KC-46 Pegasus tankers nazo zaabaddemu. But again amawulire gagenda maaso n'olweka nti gategeeza nti ennyonyi zennyini ezaakubye Iran ne we zaavudde ne we zaatambulidde era tewamanyiddwa. Kigambibwa nti Omumerika ayinza okuba yakikoze intentionally okuwugulaza Iran nti tuzisimbudde eno emisouli oba eggwamu naye nga zirina enfa endala we zaabadde zigenze maaso n'okulabika nti zigumbye. Kakati oluvannyuma ne bagenda bakuba fodo ne bagenda maaso n'okuba Natanz. Kakati tutegedde nti submarine zirubbira zibadde stationed kumpi n'amazzi g'eggwanga erya Bahrain ze zikoze omulimu omulala. Tezibadde zi B2 zokka. Amerika zirubbira zaayo eziri stationed e Bahrain batugambye nti nazo zibaddemu zino ze zikasusa emizinga giri ejja cruise gye bayita Tomahawk. Ejo emizinga gisobola okuba mu kilometers 10 n'omusobyo. Kigamba okuba nti obulumbaganyo obwo bubaddemu emizinga egyo ekika ekya Tomahawk gye bagenze maaso n'olweka nti era bafa yalinze nga boolekeza enkambi z'eggwanga erya Isirairi. Kati amawulire agamu galaga nti B2 zo zikoze mulimu gw'effodo okusinga. B2 nti zikoze mulimu ogw'effodo. Fodo nuclear plant ebadde balumye nnyo omutwe. Kati amalala galaga nti zino zi Tomahawk cruise missiles ezikozeseddwa zibadde nga 30 missiles ezo zezikozeseddwa okuba wali e Natanzi zezikozeseddwa okuba ekitundu ekiyitibwa Isfahan. Nembeera nga bwegenze maaso n'okulabika nti yetambudde we naatuliriza ataddeko Pal FM ekkulera omuntu wa bulijjo. Kati embeera bwetyo bweri omukulembeze wa Amerika atenderezza nnyo abasajja ababadde mu mission eno n'agamba nti ffe tusobola okuba tukikola era tukimaliriza. Ffe abasobola okuba tukikola era tukimaliriza. Tewali ggwanga lyali likikoze mu byafaayo yeffe tusoose okuba tukikola ate era ffe tusobola okuba nti tukikola. Ffe tukola ebiganye ng'ebyo. Tagaanye kugenda maaso n'okulabika nti ampuliriza yeewaana omukulembeze eggwanga eritibwa erya Amerika Donald J. Trump bw'atyo bw'ategeezezza. Kakati bomu ze bayita GBU zibagenze maaso n'okulabika nti basudde ku ggwanga eritibwa erya Iran naddala Fordo nuclear plant. Bati tugenda kusooka twetegereze ennyonyi zino kirooto kya ntiisa. Northrop B2 split bagiyita Northrop B2 split stealth bomber heavy strategic bomber ekoze nnyo amawulire era ebifaananyi byayo bitambula nnyo. Bw'ogitunulira bw'oti yakulanga ekiwundo. Yakulanga ekiwundo eyo heavy strategic bomber. Okitegeera
America agiteekamu low observable stealth technology erimu tekinologiya atasobozesa byuma by'okugiraba ng'ejja ekuba togiraba ebyuma obeera nabyo naye nga tebigiraba era kigamba okuba nti kyekibaddewo wali ku Fordo nuclear plant waliwo system y'omu Russia gye bayita S-3 ne air defense systems endala Iran ziyateeka n'okukuuma Fordo nuclear site kuliko n'ey'omu Russia gye bayita S-3 naye amawulire galaga nti tezirabye Abamerika baali bazimba bitu eno bagiteekamu ekyo kibayita low observable stealth technology terabika ng'ejja okitegeera kasita ekusemberera toddamu kugiraba gwolowooza nti tewali kigenda kwe ebyuma bye tebigiraba era kitegeeza nti technology ono eri designed to penetrate yes eri designed to penetrate dense anti-aircraft defenses ezandibadde zigikuba ekubika nti osobola ogikuba bwoba ogirabye ezandibadde zigikuba esobola zipenetratinga nga tezirabye a subsonic flying wing with a crew of 2 ebeeramu babiri pilot omu ne operations commander kati komanda w'olutalo omanyi entalo zakyuka kati eno ennyonyi emu esobola okukola ekikwekweto nga bwe wandigambye nti kositula amagye otutta abasirikale omutwalo mulamba n'ogenda e Irani n'onoonya Natanzi ne mufaafagala abasirikale nga balwana munwana eri eyedda nti katugende tulwane ebyo nedda kati eno ennyonyi emu esobola okukiikirira abasirikale omutwalo mulamba mission gyegenda maaso n'oleka nti ekola ebaamu abo ero libeera gyeddamba bitu bagituma nga bagitaddemu bbomu ezo kati mission yaayo gyekola liba gyeddamba gyegame olowooza nti eyinza ogiyita bataliyoni namba ebanga bataliyoni namba ne bagisindika ebanga barracks namba naye ngerimu bameka abo omu avuga guwani badde oyita copilot taba na copilot bamuyita operations commander aduumidde operation oyo ekikwekweto ekyo yabeera owokubiri wakati mugenda maaso nokulabika nti ampuliriza balumba abasajja abo bayitibwa Abamerika ngenda kwongera okubuulira ebigikwatako of course nga bwe mbagambye nti ekoze nnyo amawulire bagiyita a subsonic flying wing with a crew of 2 ebeeramu ampuliriza babiri eriko erinnya erya Northrop olw'ensonga nti kampani gye bayita Northrop Grumman yagenda maaso n'okulabika nti ebeera wakati mu byonna okulabika nti bagikola bagireeta mu mwaka 1988 otuuka mu mwaka gwa 2000 bomba eno erina obusobozi obudroppinga conventional ne thermonuclear weapons kyesinga okulabika nti emanyiddwako kwe kusitula ebyokulwanyisa ebizito nga bino byegenze maaso n'okulabika nti ampuliriza esitudde ebyokulwanyisa nga bizito awo esinga okulabika nti yeekansa gwe kasita ogigamba nti ogenda kutwala bizito ng'ekugamba nti leeta era tutegedde nti ebyetisse ebiwerako n'egenda ebitwala ne bikuba eggwanga eritibwa erya Iran ebintu nga bwe bigenze maaso n'okulabika nti bitambudde munyonyi atuliriza ataddeko Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo kale nno tugenda kudda mu ssaawa ey'okubiri ate nkubuulire ebirala ebikwata ku nnyonyi eno n'ebyo bitwongera okweka nti tufuna ngenda kukubuulira ne options z'eggwanga etibwa erya Iran zeyina ku mmeeza oluvannyuma lw'obulumbaganyi muno obubaddewo kati ngenda kuba nkubuulira options eziri ku mmeeza omusajja ayitibwa omu Iran agenda kuba akola ki okitegeera okumulumba bamaze okumulumba bamukubye okujjako nti tetunnaba kumanya extent of damage mbagambe nti tujja kulindako kuba nti tujja kulindako kuba nti tulinda tulabe babyonoonye kwenkanawa nga ate bwe tugenda maaso n'okulengera reaction y'aba Iran akati mwebale nnyo okuba nti muwulira ataddeko nawo sinza okuba nti ewuliza katugende maaso n'okuba nti tukuumuzaamu wano yes katukuumuzeemu tukomewo n'ebirala tuli mu alipoota namutaayika yenza omukugu ene Pal FM
ekulera omuntu wa bulijjo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna